Ngafuna olubuto. Ngafuna olubuto. Mukiyigo gye muzanyira. Muzanyo ki bwemwali muzanyira mukiyigo? Era kwali kwesa mpiki. Ebiseera twasomeranga nga tuli babboola ng'essomero litwagala nnyo. Olwo nategeera nti bagamba water is life nga tosula bwayisi. Olwo nakitegeera. Balinga owulira kigambo nga nalinga mpulira kigambo nga simanyi makulu gaakyo. Olwo ekitegeera. Bwe napangisa ennyumba byali biseera bya January. Kati enkuba egenda ekuba amazzi mu January omwo simanyi na gye yava. Nagipangisa leero enkuba neetonnya ekiro. Ate kati nga nte nange okunsiba. Kati mwasooka kiteesaako nti nze kanziruke oba gwe watambula butambuzi bubwo? Gweoyinza omugamba nti kodduke. Nga bulijjo bannange abasenyi media amannya gange Nabukasakiriya anti olwaleero nayise n'omusajja Rahman olwaleero nga tugenda okunyumyamuko naye atubuulireko ku life ye bituya zasinkana obulamu bwe bwadde butambula butya okubanga akyasoma yatandika atya obulamu okufamba n'okutuuka waneno kwanza wemusangidde musaza waneno ku bizinesi ewatundira amanda ku Smart Step Bazaar kati njagala tunyumyemuko naye era nga nsaba n'omugenyi waffe naye atubuulireko ku manya ge tandikiraawo. Abooluganda amanya yenze Nsereko Rahman yasangibwa wano mu Smart Step Bazaar era ng'ono omukyala wansanze twogeramu naye. Kati ssebo mpulidde ogamba ye gwe Nsereko beddira ki? Neddira Kkobe. Neddira Kkobe Akabbiro Kaama. Kaama kozi kyakulya? Kaama naffe twabisangawo bajjajjaffe twabisangawo naye tebatulambulula kitegeeza. Osobola otambulamu ng'Omuganda? Kuba kati Nsereko kitegeeza oli Muganda ddala osobola otambulamu ng'Omuganda? Nze kiyinza okunnemerera nga nze. Tewammwe gye wakulira tewaali okutambula ng'Omuganda tebabikubuulira nti munnange ffe waneno tuli bwebati ne bwebati kubanga okutambula ng'Omuganda mbadde mmanyi nti buli Muganda yenna aba akitegeera. Naye ffe yennaku ezo twakuliranga twabeeranga mu bisulo nga tufuna kunyumyamuko na bazadde baffe. Egamba mwafokasinganga ku Luzungu lwokka na bitabo byammwe? Twafokasinganga ku bitabo na Luzungu naye nga tufuna budde bunyumyako na bazadde baffe. Ekitegeeza we tuddambye okusoma awo waliwoko ebinyuma kubanga obudde bwo wabuwanga bitabo? Twabeeranga mu bitabo ebiseera ebisinga ate oluwummula nga bakuleeta mu kibuga bakujja eri mu kyalo ne bakuleeta mu kibuga owummulireko mu kibuga. Kati bw'oyogera ku ky'ebitabo nze mmanyi abaasomye ennyo ebitabo abeera muzi w'ofiisi kati gwe waneno Manda muni tajja kitya otuuke waneno. Olaba ebintu by'ensi eno bizibu nnyo. Omwana atandika okusoma ayagala kubeera dokita kuvuga nnyonyi kubeera piloti naye weesanga nga tobituuseeko tofunye mukisa ogwo olunsi. Kati gwe wali oyagala kubeera ki? Nze mu kusoma kwange nayagalanga nnyo okubeera dokita. Kati lwaki ate oli Manda ate ng'oyagala kubeera dokita? Nange neesanga bwe ntyo. Ebitabo byawera oba byabulamu? Ebitabo nga bw'omanyi embeera y'ensi twava mu kusoma naba mu kusoma. Ogwe osalewo okuka dokita wa Manda? Naye nga sinnasalawo kugenda Manda. Biwanvu. Njagala ntegeere ki ekyabaawo. Nali nsoma nga ndi mu siniya ey'okusatu. Ntuuka negomba mwana munnange nga tusoma. Awo nkuwulira. Kati bwe mwegomba naye tonsekerera. Bwe mwegomba nga nawe bw'omanyi ebibeerawo tebimanya omwana abendi ng'agenda ng'asoba ng'afuna olubuto. Wali otuuse emyaka egizaala? Ate okuzaala kuliko ebyo. Mbadde mmanyi nti nno owatuuka mu siniya 3 ng'olinganga myaka 12 kuba oba tusafunisa mwana. Yali myaka ndowooza 15. Wasoma oli mukuluko? Nasoma ndi mukulu nga nsoma Mbalinda. Kakati wafuna olubuto ki ekyabaawo awo? Bw'afuna olubuto nze omuwala yaŋŋambye embeera ze simanga teyeewulira bulungi naye mbaako gwe mbinyumiza yaŋŋamba omuwala alabika afunye olubuto naye yiye amagezi gonna kati olwo nga ndi mu kisulo sayidi z'eggomba. Omuwala ng'avadde? Omwana naye yalinga mu kisulo yalingawo embalala kati nali mu kisulo ebyo ebiseera
nga nva ku ssomero nga nsalawo nga nzirukira Sembabule. Omuwala olumuleseemu tomuyambye? Omuwala ate kati nga nte nange okunsiba. Kati mwasooka kiteesaako nti nze kanziruke oba gwe watambula butambuzi bubwo? Gweoyinza omugamba nti kodduke era nayateesa n'omuntu kubanga muba mutuusiza okwefunisa olubuto kiba kitegeeza oba osobola okwogerezeganya naye ne bwewu. Abazadde ebyenfuna byabatabula. Kati olwo abazadde baali bamaze obitegeera? Anti era wabitegeerera omanya zitabuse. Njagala ombuuliremuko waneeno agenza okusoma ate owakankudde embuto watandika otya? Omuwala oyo kumusisinkana wamugamba bigambo ki ebyamusikiriza asobola okukkiriza era mutuuke ku prosesi y'okufuna olubuto ye olubuto mwalufunirawa? Jjukira ebiseera twasomeranga nga tuli ba boola ng'essomero litwagala nnyo. Boola oba okitegeera omuntu asamba ng'essomero litwagala nnyo nga mugera ne muwakanya olutebe eggoolo ne babeetuumako. Kati kalinayo muli erimu ofuna ekinyegenyege. Kitegeeza wali sereebu? Ku ssomero nali sereebu. Kati gwe tewakozesa ku bigambo bineeno byebikwana? Era byabeerawo naye obasereebu bwakweyimirira? Obasereebu banneeyimirira nnyo ebiseera ebyasinga. Kati nga bakwetuumako ng'oteebye eggoolo? Oteebye eggoolo abaana ne bakwetuumako. Olugira ng'era omuwala omunoonya namusanga ne munoonya mu kiraasi zaabwe ne mutwala ku kisaawe. Waliwo gadeni ku kisaawe ky'essomero, waliwo engeri y'akagadeni ne tutuula omwo ne tunyumya ng'era bw'omanyi. Kati obudde bwatuuka obudde bw'akawungeezi bakadde abaana badde section. Kati ffe tugenda twagenda mu kiyigo ekyessomero ekyebweru? Ekyessomero. Olwo munonyayo ki mu kiyigo? Ng'era bw'omanyi era. Ate kyesitategedde kubanga oŋŋambye obudde bwe bwatuuka obw'okugenda abadde bafuluma mwagenda mu kiyigo. Ffe tugenda mu kiyigo. Nga mugenze kunaaba? Nyinyonnyolaako katonaawe ntegeere. Napeereza mwana muwala. Nimugaa tugende tuzannyemukko. Ne tugenda. Mu kiyigo gye muba muzannyira? Muzannyo ki bwe mwali muzannyira mu kiyigo? Era kwali kwesa mpiki. Mu kiyigo? Kwegamba mmwe mu kiyigo gye mwazannyira emizannyo gyammwe gwe walaba nga awo wegusaana wegunyumira? Kyatwala ebbanga nga tugendayo naye ng'era batuyita mu ddiisi y'essomero ne tubinnyonnyola naye kati lwali lumu kuba twatandika okugenda mu relationship naye I think nali mu senior 1. Kuva senior 1? Kuva senior 1 paka senior 3. Senior 3 awo wo twali mu holiday namuleetako mu kibuga. Waliwo ekifo kyali Makinje gye namutwala eyo netuvaayo nemuzza mu kyalo olwo nga tulina obuzige ewaka mu kyalo eyo netubeerawo naye okumala almost week nga yavaako ewaabwe yabagamba oba agenze wassengaawe Masaka netubeerako awo kati weyabintemera kyali lubuto ng'olwo amaze okuddayo. Kawiiki ako kewamala naye mwe yafunira olubuto era kirabika akafo ako okajjukira kewamutwalamu Makinje? Sikyakijjukira bulungi nnyo kuba ebbanga liyiseera. Temwali bato okuba ebiseera ebisinga ebifo bwe mujjamu nga balaba emyaka gyammwe gibadde gibulamu batera obbagaana? Twali tulinako abakulu betutambulanga nabo nga bw'omanya omuntu bw'okula kale nga tonnakula wabeerawo abakusingako obukulukulu mukko nga bo tebannatuuka bagaana bintu ng'ebyo kugenda mu gadeni. Kati mwe mugenda nga abagendedde kubali eri okukyakalamu nabo. Kati naawe wofunira naawe omukisa. Kati naawe awo wafunira akakisa n'otwala omuntu? Nange ne ntwala mwana munnange. Genze n'ogamba nti yajja n'obeerako ko naye ewaka. Kitegeeza bazadde bo baali bakimanyiiko? Abazadde baali bazimba eruumu mu senta kilomita nga 2 okuva ewaka we twabeeranga. Kati nga we bazimba emizigo gy'apangisa kati ne batuwaako buli omu eruumu kwasula ng'avudde ku ssomero bw'atagenze mu kibuga kuwummula. Kati nze we namuteeka nga teriyo n'omu asobola kukulondoola. Omuwala asiiba mulye nagendanga nempakasa mu kyalo. Omanyi ebyalo mulima ogera n'olima olinakwaya 5 n'oleeta n'ogulayo byoguze n'omuwa.
kati ono omuwala ye yasigalanga mu nnyumba nga gwogenze kupakasa obwo si bufumbo byali byakyebbilira bukira ffena twali tusoma kati abeewaabwe nga wali tewaliwo masimu ebiseera ebyo okuba nti naye wasenga watuuse bulungi nange simanyi baliyo babalinganga oba baali abawunike kubanga teri n'omu yabuuzanga omuwala teyalinanga simu tewagendangayo kewaka ewammwe ewaka ewaffe nga ŋŋendayo naye nga mu nnaku bbiri nsobola okugendayo olunaku lumu nga bwemanyi nti abaana kaali kale mwana nga boolaba nti omwana ayonooneka naffe tulinga naffe aba ayonooneka tugambanga ne bazadde bo tebafaayo kalumu mwoli ojja kulaba nga tebafaayo ekyansa eyo gye wafuna kati ate ab'okukyalo we babiwulira batera okugamba bazadde baffe kuba muzadde wasobola okuba nga tabirabye naye ab'ekyalo ne bamugamba nti nno munna ng'omwanawo kino bwekine bwekitibwa ab'ekyalo gye wakulya tewalina lugambo ab'ekyalo omwala yabeeranga mu nnyumba nga afuluma kiro oba genda kunaaba bwatyo era emmere twalyanga nsu capati oluusi neeseka komando kwegamba ab'ekyalo mu bufuzo tebaamulabako kikono otya nga twagala okwerabisa bwenzigyeko njagala ne bandaba nakimanya kati wamukwekanga n'abika kati ssebo ku by'olubuto bineeno katudde ku mbozi y'olubuto omuwala okitegedde ali lubuto akikugambye gwawa amagezi agakujjidde okudduka bwe wadduka omuwala ye kiki yagamba kubanga piriyodi eyo yabeera ewaka wali wabulayo ndowooza kubeera we baali bamusindikidde okudda ewa ssengaawe ng'era byagenze nonako ebimu ebidda ku ssomero kati ebiseera wali wabulayo ewiiki ndowooza ng'emu okudda ku ssomero bamusindikira kati waka yamalawo wiiki kitegeeza mu nnaku nga bbiri bwe yava ewange nze nadda ku ssomero naye n'asiima nadda ku ssomero kati okuŋŋamba eyo byonna yabiŋŋamba tuli ku ssomero kitegeeza okutoloka odduke wava ku ssomero nadduka ku ssomero kwennyini n'ova ku ssomero n'ogenda kati ye omuwala n'asigala ku ssomero omwala ye n'asigala ku ssomero kyekyabaawo abazadde tebabitegeera kati we wadduka ku ssomero omupiira gwo gwasigala guli gutya tebakunoonyako ku by'omupiira byakomaawo bwe nadduka ku ssomero neŋŋa nenzida essembabule saamanya gaddira ku ssomero oba bannoonya oba tebannoonya kuba essembabule naye naye omukwano gwange kuba yali apangisanga ku nnyumba z'abamuzeeyi kati gye naddukira eyo ne tubeera naye kati ebyokusoma wali bazadde we bakuwera school fees kubanga muzadde we aba yakuwa school fees aba alina okubuuza omwana gyali ku ssomero gwe ababo tebafangayo wasomanga otya gwe wamwewanga school fees bazadde kubanga mu kusoma okwo kyenzijukira nali nnyina afu basale ng'abazadde basasula emitwalo 4 nga ne basale ya mitwalo 4 emitwalo 8 boarding section kati bwe wali odduka kusoma school fees oyo yonna tewamulowoozaako wamuleka agendera ate kati nali ntaasa biddirira kabakala ako tekakuluma n'ogamba nti mbadde njagala kubeera dokita ate kati wakizibu kakansikaleyo ku ssomero anti kati mu ebyo ebiseera nze saabiraba bagamba obutasoma bulumu okuze kati mbiraba ssaawa zino nti singa nasigalayo bange kati omwana bamuzaala oba abazadde b'omwana batetenkanyawo omwana bamuzaala kitegeeza omwana gyali omwana temwenkana neera tewawaayo buyambi wadde n'akatono mukasita wadduka byakomaawo omwana yamanyi benadduka neŋŋenda yaddamu obuliza omuwala ng'azadde omwana ali mu myezi esatu enaddamu muwuliza bwe wamuwuliza n'otandikirawo nga taata oba neera n'obivaako naawe n'ogaa yamanyi n'omwana we mu ebyo ebiseera embeera teyali nnungi financially nali nkola mpatanya wano newali naye nga nebyokola tolaba yadde 1,000 naye nga bwe nfunayo omutwalo nga muga omwana muguyeyo sukaali
kati ebyokusoma ne bikomaawo ebibyo n'ebyomuwala ne bikomaawo byakomaawo mwenna ne mwefiiriza okusoma kwe kubeera wano mmanda eyali dokita ekisaali dokita nali eyali ayagala okubeera dokita n'ofundikira ng'ozze mmanda nfundikira nga zze kati ate ye mama w'abaana ye naali akola mulimu mama w'abaana ali bweyogerere ye teyalina kirooto kyewatta kuba naye abeera n'ekirooto simanyi nze ye nga ye kirooto kye kyeyalina naye nga ye kyemmanya essaawa zino ali bweyogerere asiba nviiri kati mama w'abaana yaani mama w'abaana amanya ge yaani bamuyitanga Pamela Namujju Pamela Namujju kati katujjako wano no ku mwana omwana oyo bwe yazaalibwa n'amanya tebakunoonya gatuuma ode yali akimanyi yali akimanyi nti ayina nti neddira kkobe kugamba ye yabyetuumira ye yalonda n'amutuuma erinnya gwe nga gwe taata wa mwana tewagamba nti nyina kutuuma omwana wange erinnya anti nkugambye nagenda obitegeera nti azadde nga wayiseewo emyezi emeka 3 ng'omwana alina emyezi 3 ojja n'omutuumira awo atirisitiko omuwala naŋŋamba bamutuuma mutumba n'ogumira awo neŋŋumira awo kaakati bwe mwaddamu okulabagana mwakwatagana essaawa zino muli wamu oba buli omu neera akyalimu buli omu ali bibi omwana yakugatta ate nga kisebo bwe yali essembabule ng'embeera si nnungi oba otya essembabule nkulabe wanene wooli kati essembabule waliwo mukwano gwaffe twamusuubulizanga amatooke nga tusindikira ssente nga tumusuubuliza amatooke kati luba lumu mugamba tugende mu kibuga ngenda kukutikkulirako kati ng'olwa amatooke agaleeta Kaleerwe kati nga ŋŋamba tewali buzibu nga naffe tulinnya loole nga tujja Kaleerwe nga tuleeta matooke kati olwo bwe twatuuka Kaleerwe nga tutunda bulungi nnyo amatooke kati nga bw'omanyi nti ekitundu bwekimanyi oli mupya omusajja atugamba tubeerako we twagenda atugamba ogenda kukoma mukomewo mu ssaawa emu tugenda okukomawo ng'emmotoka we twagyese tugirabawo ng'olwo yavuddeyo kati ng'eyaleese amatooke yabalesedde nga yagenze dda mu kyalo oludde otya mu kyalo kati awo nitudda awo mbuuza nkoze ntya ne tusulako mu katale ennaku 2 mumulinda nga olwo twabivuddeko dda agenze mu kyalo oli mu kunoonya kiddako ng'olwo mpanga kiddako olwo walingawo abaleeta obummoone tubatikkulirako olwo tugenze mwezi mulamba ofuuse wa mukatale olwo ofuuse wa mukatale eyajja n'amatooke funyemu emitwalo gyali emitwalo 18 yaŋŋamba kati ekiddako kyeki nga mpangisa kaluumu kaluumu kaali mu Katanga kaali ka mitwalo 5 omwezi nga nsasulako emitwalo 10 emyezi 2 ng'olwo nga njiriba bwenneetikka bwenjiriba bwenneetikka nakasulamu emyezi ndowooza gyali emyezi 4 tekalema olwo nga mpezezzaamuko kasente ngamba amazzi ng'enkuba bwetonnya obeera weebase enkuba ogenda owulira ekulukutiramu nga munyumba mwebase amazzi mwegakulukutira olwo etandika okutegeera nti ensi si muzannyo munyumba mwebase amazzi wegakulukuta ogakola otya egaba gakulukuse ng'ozuukuka tewaba kuddamu kwebaka ate nga webaka mu mazzi olwo nga nfuna akalala ebwayiise erya mitwalo 7 ate ovudde mu Katanga atoze mu bwayiise ate nga ntegeera ebyo sibitegeera sibimanyi nze just nfa nnyumba kwolwo nategeera nti bagamba water is life nga tosula bwayiise kwolwo nakitegeera balinga owulira kigambo nga nalinga mpulira kigambo nga simanyi makulu gaakyo kwolwo ekitegeera bwe napangisa ennyumba byali biseera bya January kati enkuba egenda ekuba amazzi mu January omwo simanyi na gye yava nagipangisa leero enkuba neetonnya ekiro
ennyumba n'ebintu obwalimu mwalimu akafaliso nebikabembekera amazzi muli bwe muti nga ne bwoyita oyingira amazzi we batokyayawula mwala nakkubo wali ogenze kukola nalimu obudde bwali bwa kiro otwazuka nga 10 netugenda mu katale netutikkula obudde bwalinga bwa kiro neŋŋamba nkoze ntya nasasula emyezi 3 kaŋŋume giggweyo mwaga amazzi bejaggwako neŋŋamba ewaawo twalina mukwano gaffe gwe twetikana n'amatooke n'obumonde mu katale n'omugabo sente naŋŋamba ninawo ntono nemugala tufune ennyumba ya mitwalo 10 tudde ekyebando ngawo walungi netuyiriba kati olwagira buli omu oli nayagala omuwala nanfunisa olubuto nalwasa ng'olondooza zibyakukola nbuuza bulamu mpanga bulamu bupya olondooza kikyenzizaako nga ne bwolaba akwana gwe tetowuliramu naawe kinyegenyege kyagaa nti kakwaneko kuba nali ngamba benzida mu byabakazi era nja kudda mu life ate gye nasookeramu mu kusooka kitegeeza kyakuwa ekyokuyiga kyampa ekyokuyiga n'ofokasinga ku kukola nenfokasinga ku kukola kati olwo muli kyebando kati olwo ye oli anjawukanyeeko nze yagenze kisaasi nze nsigadde kyebando apangisiza eyiyo oli ye apangisiza eyiye n'okasigalamu bwomu akazigo nenkasigalamu bwomu olwo mba mu matooke nzida mu kusala ffene ffene wamusalako nabyo biri bitya ffene yali afuna olunaku nsobola okukola emitwalo 3 2 tabulandeka bafe abakisenyi midiya mbozi y'omwami ono mugiwulidde mpanvu naye leero katukomeko awo tujja tandikirawo enkya